Saba mukama witu presidenti turemereirwe twejo muri ntyazo naitoka tubeshukemu. Bano be bamu ku batuuze b'entyazo abaakutte engugu zaabwe omuli n'ebisolo okwezza ku ttaka oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okubayamba nga bagamba bakooye okusula mu kkanisa. Kati obudde bwe tumaze wano tukooye nisa yatusuubiza okujja wano atukolere ekyasobola okukola nga gavumenti naye kati kibuze katusazeemu tudde mu mataka gaffe tugamba katudde ku ttaka wakiri naffe tuyizaawo tuleme tuve mu mpangisa tulina ow'okulima n'ow'okukolera emirimu gyaffe tugalikira mu ettaka lyaitu ne batusangamu batuteera. Bwe twatuukidde ku kkanisa eno ng'okusenza kugenda mu maaso era bano olwamaliriza kwe kukwatamu ebyabwe ne boolekera ettaka lye bagamba nti lyabwe bwoya. Obaheereza sente oba taziha omuganda n'agira ngu ekimala kimala era kimala naye atawaana butawaanyi era tulina oddiyingira yagala gaana. Ettaka eryogerwako liwezaako yiika 623 nga kigambibwa nti lino kuliko yiika 108 eza Theodore Ssekikubo omubaka w'emiyaga aliyo kati ssaako ne Kalesensiyo Bagalukayo agambibwa okuba nga ye nannyini ttaka eyaguza Ssekikubo. Dani Nawulira y'omu ku baaloza ku bukambwe bw'abasajja bano abaali babagalidde amajambiya nga yatemebwa ku mutwe. Onattotola ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 Sebutemba omwaka ogwa 2023 nga baagala yamuka ettaka lino. Abasajja bwe batuyingira ne batusinza amaanyi amayumba mugalaba bagamenya ne batukuba olaba n'omutwe we guli omutwe guno gwali bulungi nga guteredde eno jambi eno okuva awo ne tudduka ne tuva mu ttaka. Kati bwe twalabye Ssekikubo ng'avudde ku buyinza ne tugamba naffe tukatudde mu ttaka eggulo yesterday n'ayingiddemu ne bankuba luno olubale luno lwe mulaba luno. Tukitegeddeko nti waliwo ekiwandiiko ekyayisibwa kkooti nga kiyimiriza okugobaganya abantu bano ku ttaka wabula kino tekyateekebwa mu nkola era abatuuze bano balumiriza RDC Jane Francis Kagayi okubeera emabega w'okubalemesa okudda ku ttaka lyabwe. Neneebuuza RDC bulijjo alinda ki? Tumaze emyaka 3 nga tuli mu ttaka lino batugobyemu nga RDC abiraba. Bulijjo alinda ki okuleeta ensonga eyo egyamuganyisiza nti minisita tajja? Tuba tukyali awo kati naffe gye tuli nga tukooyeeyo so n'olwekyo tukomyeyo ku ttaka n'abantu bano. Bano nno kati bagamba nti bakooye obulimba bwa gavumenti obw'okubasuubiza nga jjojjuzi kwe kusalawo badde we bayita ewaabwe. Naffe tugambye ekimala kimala kuba twekubira omulanga mu State House President n'agamba agenda kusindika ttiimu ne bajja ne babeera nga batugamba batuzaamu amaanyi nga bwe tugenda okuyingira ku mataka nga bagenda okumala ensonga naye tugenda okulaba tewali kikolebwa. Gavumenti naye tuweereze ofa naffe nga bannantyazo bannalw'emiyaga nti ekompasetinge bannannyini mataka naffe tuganyulwe ku gavumenti Land Commission nti bwe bakompasetinga bali at least gavumenti naye ekola ebyapa obiweereza abantu bano bafune we batuura. Gavumenti yetaaha iguru tatuyamba yakatuha emikono itwe tuziraho abaana baitu tubakushoma twitirwe ejara ente bakazihezaho. Ne President Museveni ffe tuludde nga tukubira omulanga naye ku luno twayivuddemu tukomyeyo ku ttaka jangu mutusange wano mututabaganye tutereze ensonga z'entyazo. Ettaka lino kwaliko amayumba ssaako n'ensuku amalundiro g'ebisolo wabula byonna byasaanyizibwawo ng'ennyumba zaamenyebwa endala ne zookebwa ate ente ne zittibwa. Amagye ne poliisi birabiddwako mu kifo kino okukakasa nga tewali mbeera ya kulwanagana eyinza kubaawo wakati w'abagambibwa okuba bannannyini ttaka ssaako n'abatuuze bano. Ku lukomo lw'essimu RDC Kagayi asambaza ebimwogerwako nti yali emabega w'okulemesa abatuuze bano okudda ku ttaka. Bwe banezza ku ttaka ate bba bagamba nti lyabwe bo bayambiddwa batya. Ensonga pulezidenti nazo azimanya ezo. Ndowooza okuwuliziganya kukulu ebiwandiiko buli kye bampaako ekiwandiiko okulaba pulezidenti era ne tugenda ne tumulaba nze nabo. Kakati bo we bazze ku ttaka ate olwo abagamba nti lyabwe bo bayambiddwa batya. Tulabyeko n'ababuliidinga
balwanye omusaayi gunaagaba ettaka ery'omuntu. Tugezezzaako okunoonya omubaka Theodore Ssekikubo ng'essimu ze zimanyiddwa tazikwata wabula mu mboozi zaffe ze tuzze tukulaga ezeekuusa ku ttaka lino Ssekikubo azze akyogera lunye nti ettaka lirye bwoya. Kati bwe bawangula mu High Court ne bagamba nti tulina ebisago bingi eby'ensimbi era nga baguza abantu bonna nange nengulako abo abaali nengulako batuyite e Masaka ku Boulevard mwaliyo mwalaba ensasage yali e Masaka ku Boulevard naye bwe tumala n'ennumba bagalukayo ade mugamba wadde tutukanyiza naawe naye bano bannange tubadde nabo mu Supreme Court bawe ettaka n'atuwayika 10 nti 10 tuzeebazizza naye abaana bano ngobo balaba abalunzi bazibeereko batya bongere ettaka n'abaweereza yika 2 ne mugamba nti tukyaliwe twasibira twongere nakkiza nti kale kantu aleko kimu konzi twala kimu kya 2 nabo batwale half nitukwatagana mu mikono kakati tufuluma tugenda tubasinkana ne baligana wabula nannyini ttaka Kalesensiyo bagalukayo gwe tusanze ku ttaka lino naye asabye gavumenti emuyambe ku bantu bano abawambye ettaka lye. Kuwa kati nziremu mpaaba nga bano bawambye buwambi nange nkubira gavumenti omulanga eginyambe mpa obukuumi ku ttaka lyange. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ddala gavumenti eneesitukiramu okulaba ng'ekkaanyisa abantu bano okumalawo okugugula n'okuliwo. Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.